tumuyingidde omutabbizi tutumilako ku mwana muwala amanyiddwa nga Jackie otunda mu butunda mulago wegendereza abasajja Joni Simwangu Jackie kuuma obukyala bwo tuba tumuyingidde omutabbizi FM ekintabuli ky'omuziki tuba tuyingidde omutabbizi nga bwe nkunnyonnyodde akadde kano nga tugenda kwogerako n'omukyala amanyiddwa nga Nalujja kweri ku layini oli otya nnyabo bulungi omaze ebbanga ng'otukaabirira tuutuno bujja nkunoonya nzuuno nga njagala munnange kunnyamba kiki mwami Kadima nalina omukyala gwe nali nkola naye mu katale eyo baali bamuyita maama Yimulaani katale kaawa Kafo wa Kafu wa eno ng'emasindi saidi z'emasindi eyo Kafu saidi z'emasindi kati munne omukyala ye yali akola nnyo nga naye bw'obimanyi kati nengenda nange ku musawo nga boonoga nti olina bizinensi ye weetaase kati natuukayo omusawo ne munnyonnyola omusawo n'aŋŋamba ono tumusengulewo obe ng'okola kubanga twali tukola emirimu gye gimu kati ne mugamba musawo ate taategeere nti nze musengudde omusawo n'aŋŋamba nedda ne mubuuza ogenda musengula otyo omusawo n'aŋŋamba gwe kindekere sasula sente ze mukusengulira osigale ng'okola omusawo n'aŋŋamba asengudde abantu bangi oyo yanannema nkwata sente musawo ze yansaba mwami Kadima nga nzimuwa nga ngamba gwe kiwedde nga ngamba ngenda kukola ebintu byange gojja kulabirawo nga bikimu kitambula buki bulungi mwami Kadima kati yansaba amanya g'oyo omukyala nengamuwa okiwulira n'aŋŋamba n'ebigambo n'aŋŋamba ebigenda omutuukako n'aŋŋamba agenda kulwala obulwadde bujja muyitirako atambule akole ki gende mu kugenda eyo tajja kudda bajja mugamba abakatale bakuloga toddayo naye mwami Kadima okuva lwe nakola eddagala mwami Kadima buli kye nalaamiriza kyonna ebintu byakwata nze nga bwe nalaamiriza eddagala ebintu byanzirira mwami Kadima ebintu byakola ki ebintu byanzirira buddizi mwami Kadima ebintu byanzirira n'endwala nyabu yazimba omukono Nalujja wanjise oli tebyamukwata gwe wabisindikira mwami Kadima ebintu nabikola ne bimukwata n'atambula n'agenda kati omukakyala bw'atambula n'agenda ze n'endowooza mmaze jula wayita emyezi 6 nagenda okulaba nga nange ntandise okukola ki okufuna embeera y'emu nga gye yalina kati omwaka mulamba mwami Kadima sikyakola nange natambula navaawo kati omwaka mulamba sikyakola bwe naddayo ew'omusawo yaŋŋamba yetavumula aloga bulozi mwami Kadima ne binsobera omusawo omulala gye nalaga yaŋŋamba nti ngende negayirira omukazi yalina okunsonyiwa Nalujja nsooka okkunenya mu nsi ebintu byetaaga kukwata mpola kati oŋŋambye oli otya mwami Kadima omukono gunnuma nagenda mu ddwaliro ne baŋŋamba okuleka nga bagutemyeko butemi naye nga baŋŋamba bwenfuba omukyala oyo bwe mufuna ne mwegayirira n'ansonyiwa nsobola okuwona naye mwami Kadima bantemeko omukono gunnuma bwe ntambula nfuna ekifu ku maaso emmotoka zinkubira bukubizi ng'ombe zinsibirako busibi mwami Kadima sikyategeerekeka nze gwolaba kati okola biki ate nkyalina kyenkola netambula bwetambuzi nalema otutereera wabula baŋŋamba nyina kwetondera omukazi yagenda dda simayina gye yalaga enamba ewagijjewa yeno gy'otaddeko nina anti ngera bwomanyi nti omuntu twali tukola naye mwami Kadima enamba y'essimu nali njirina kati simanyi oba ekyaliko oba yagijjako naye nga ye enamba y'essimu gye nali nnina yali enamba ye nga ye maama Yimulaani Nalujja ebintu by'okuloga si birungi osobola okubeera ewantu nga toloze ebuuse kanze nange simanyi nakumanya bannaye sirikiddamu bwe mpona kuba naawe omulimu tewagusigaza ate omulimu nagusigaza mwami Kadima sirika eyiseemu ye maama Yimulaani hello maama Yimulaani goluwaawo atamanya ani ono sebo nti ani ono ono taata Yimulaani mbadde nsaba ku namba yayo ku maama Yimulaani sebo maama Yimulaani nga yatuvaako ku maaso bambi yabavaako mu kalantiini ono munnaye yagenda Mungu yamuyita mbadde twaziika abantu 8
nga kitalo muzeeyi kitalo nnyo yafa ki obulwadde bwamutawanyiriza tuzijjukiza wangi obulwadde bwamutawanyiriza ebbanga tujjanjaba ne tugezaako nga naawe omanyi emmotoka baali bazisibye mu karantini eno naye ne tugezaako kati kwolwo baali tuyisa ambulensi ambulensi kwolwo yalwawo okutuuka yafa nga yakatuuka wangi mama Imran n'agenda bw'atyo ambulensi yakatuuka bambi tutuuse okusaasira kwaffe gy'oli nga badde mama Imran yandirinzeeko waakiri kitalo nnyo ssebo kitalo ddala mukama wange tusonyiwe ssebo naye nga mubadde mumwetaaza ki nalekako ennamba eno nga njagala kubikkira buli muntu wangi nalekako ennamba eno nga njagala kubikkira buli muntu ataamanya kubanga kwolwo twaziika abantu 8 nga nawe omanya akaseera kano akazigizigi aka covid taata Imran ssebo tukusaasira naye ffe tetulina nnyo tubadde tulina kye twagala kwogerako naye twali ba mukatale ssebo gye yali akola ekafu naye kitalo nnyo twagala okusaasira ssebo kale ssebo beera bulungi kale naawe beera bulungi nyabo mama mpola mpola mama